Olusaniya lwa mpozi pulima yennyini yabadde olusaniya. Naye nga olusaniya luli abantu lwe bajjawo lubadde luteni nnyo. Ekyokubiri olusaniya lwa ssente mmeka? Abantu bibadde balulyako. Nze nagendako omuntu munera saalulya. Kakati olusaniya lwa gundi ono batashabi we bazze abadde tayinza bavuganya. Ate tasobola. Bw'ogamba nti abadde ye yennyini eribadde olusaniya. Ngero olusaniya lubadde lulala nga lwatambuza. Ate n'omwana ogamba nti olusaniya nange nalulyako. Gamba ebintu ebyo olumu Kalo yateekawo nnyo embeera y'amaanyi era n'atakkiriza apology ya Jati Stacia. batugonzera kugamba nti Stacia kuva dda nga si wa mpisa nnyingi. Empisa zo teyazirina. Era nze mu baana ba Eagles gwe mmanyi ate ayina mpisa ye Stacia Mayanja. Empisa tozoogerera bwogerezi nti nze nnyina empisa ng'olinga vijje waazo. Molini nantumo yagumidde awe Wasimakula n'amuwa respect, n'awa Bajime respect, n'awa Bakavuma respect, n'abeerawo. Stacia yatuuka n'okukola ekibiina nga mulenzi yamututte. Ekibiina nakyo ne kimulemerera ng'omulenzi basiiba beegoba. Kale waba agamba nti bamuloga yategeerera mu ssabo nti bamuloga naye mulogo. Kale waba agamba nti bamuloga naye mulogo yategeerera mu ssabo. Omusajja babita Bashiri nakati ali ku nnyanja. Kyova olaba ne Ajat okumanya kitegeera nti aloga omwana ono we yali agenda e Makka yalaba nti omwana ono gye yagenda mu ssabo baamugamba nti ono akuloga. Kyava ajja n'amugamba owaayi nja agenda kwetukuzaako ngenda ku Kaaba. Naye wabanga aliwo bitagenda bulungi nkusaba osonyiwe. Ajat Stacia gw'ataluganga omwana ali weetonda ki? Ekibiina kya Eagles kyalina n'omulogo w'enkuba ng'ali ku budget wa bategeka ekivulu bagamba tekako n'ez'omulogo emitwalo 15. Kati bamanyi kye bayita eddogo era binyonyole bulungi abantu ne yali maneja waakyo. Embuzi mu kati anniversary basama edition kati yesaawa. Etumbudde ku Sunday nga 29 December mu climax emakindye. Wakati mbijaguzo bya myaka ena abayimbi ba comedians bonna babaleese. David Lutalo, Meya Mathias Walukaga, Hajaruna Mbiru, Kaziwe Kapo, Ilfazo, Karo Natongo, Irene Nabatongo, Bitusi, Sofia Natongo, Kulaman, Maulana and Rain, Mariachi, Shakira Nabalala. MC ye Dr. Kwef ne Kalera okuyingira mitwalo 2 byabya mitwalo 5 emeza kakade abange mujja tunyumire mbozi mukati anniversary basama edition tukwera mu climax emakindye nga 29 December biwagidwa Sula Motors, Climax, Hypex Studios, Oslo Gardens, Rose Farm, Nordica Paint, Supermotors, H&M Restaurant, Aisha Furniture Banda, Brown Japan Katwe, Papa Sport, SPC Grain Millers, Arapex Style Adhesive, Codebase Entertainment, Home Plant Property Limited, The New Mans, abakolera mu Pwanchi. Bategeza ngenda kuzomeza 29 tulina anniversary tugenda kubeera awo Climax nenga mwebale kutuwagira njala kutumirako omwami gwayita Ibrahim Sembatya ngoyo ali Denver e Colorado njagala okutumirako mwami mutawe ngali New Jersey jajaizo e New York omukyala Gera yatugulizeeko emmeza omujukira Gera Gera wenansana n'agamba nti weebale omulimu gw'okola n'agamba weebale obukakkamu obwo era n'agamba ku olwo agenda kujja naye n'abasama be awe naye ng'asaba tumuweeyo akadde ayogere ku mboozi mu kati kiki kyekola kiki yamuyamba wa waatuuse sebo oli musama obadde banyi sente yazijja wano esente teyazijja wano sebo so n'abanga Gera era akwagala nnyo agamba emboozi agamba era jamukolako ko interview ndo zaje bujja ebifuna era ali mu kuddaabiriza so mu mbeera eyo ebintu byonna bitambula bulungi wotabadde twatuddeko mu ka meeting okulanga tuyitaayita mu mbeera tusobole okutegekera abantu baffe ekintu yesebo alright abalabi baffe ab'Ekakoba omukyala bamuyita Nasuna Zuliat Mbalala Kakoba tukutumiddeko omukyalo yangambye abeerako Hajati waliwo fani waffe gwe nasanze awe kasanga bamuyita Sala naye abeerawo kasanga ati Sala agamba abeera nnyo ku mboozi mukati so Sala tukutumiddeko nnyo Hajati e Massachusetts
yaguze emmeeza ayagala ebeere kumpi ne Gladys. Hajati wawa wa Manchester kachireke wa Manchester City simanyi Manchester City nawe yalinsi chogere ali bigandi chogere nkufuwe chogere nkufuwe ada agavameka lwaki ondabisa oyakundabisa Hajati yangambye ochogere Hajati twewale nnyo era abantu be Manchester City naye kirabika kyagenda ku 10 nfunyeko ekinana agamba ki bamuyita mukulu Rajab omugaga wa Nodi Kapeni talina mutawaana era yankubira nangamba nja kubeera part of emboozi mukati nemugati bakola biki bakola langi nengezaako okubira namba emu ne Duncan tamisimenga ejeri mpyanga ya bay niba nimugattako ndibigaana naye nga bakola langi abeera Bungereza omugaga oyo abeera Bungereza naye sinagitegeera bungi abeera Bungereza naye nga kampuni eri eno bweyogerera eyo Kirinnya weeri awo so y'omu ku batwegasseeko naye nga ekikulu kya byonna nze nja kutwala omukisa okugamba nti agomaanyigo ne bammemba abalala okuba tukyasobola okukwatagana ntubanga tutambuza ekintu naye nga okusiima kwonna kujja kudda eri gy'oli ne muzeeyi ku kamera abasobola okuba nga balaga ekifaananyi kino eri abantu ne omukulu Amuza yamaze n'afuna passport mu mwaka ogujja nyiza omuleka akubuzeewo sula moto so twebaza omukulu IPEC studio ali ku kyebusaabalawo nga wakesa ku Luwombo kati nnyo bakuba bifaananyi John nabaddeyo ngeze okulona tutya Bruce n'agamba nti ekyenjalo kye yagasseeko ng'ojja kuga nti agala kutuwa okusaponsalinga oluli yasasula nadda naye omukolo yagambye gwonna agenda kukavalinga tukeza ntuleetawo ekifaananyi yadde nombali muzeeyi yayita abaatubbanga kumbe muzeeyi yayitaga kampuni eganye okuva mu kaafu muzeeyi yekasse naye ngenda kufuna akalala so tumwebaza naye okubanga omukolo era kati muzeeyi ebifaananyi twabirinnyeemu nago ogenda kwawula ne kamera tuyinza okubaweesa amaanyi sula moto ono nno ye agamba ayagala kubeera main sponsor naye sibaita abasajja banaamukkiriza kubanga sula moto wa mmotoka ono si wakwetetenkanya atunda mmotoka awo yaguzaako muzeeyi eri emmotoka ogijjukira eri muzeeyi mweyavugira okwenkanankana bano abaagundi omusajja w'ejjini muzeeyi gye yatwala eyo so naye waali omu ku batwegasseeko Beksu atugamba Beksu si ono omuwagizi waffe w'e London Beksu Owaayi Beksu Sakoza ogamba otya ndi mu mboozi mukati kye kiriwo Salum mbuzeeko kitayi sebo ndi mu mboozi mukati gwabuze otubuzeeko ntera balaba naye nange mwansuula baga medimo yakulyawo mukulu namba emu bampeereza message yatutumidde natugamba tweyiye medimo ali kuki medimu guba musigaza musajja wange gyali yayinja ali ludawa gyali ayinja bangambye ajja Uganda kola ki yagamba azimba gwogenda kugulawo ebizimbe byazimba medimo yagamba azimba Owaayi sebo nkukubiddeko kubuuzaako bangamba wazaala wafunayo bebi alhamdulillah sebo mumu yatuwaayo empologoma mwinayo empologoma ento kakati sebo sebo kufunyayo bawagizi bobo abakabimbagulire sebo sebo webali sebo tweyanziza njagala sebo sebo ebeerako abantu bameka abantu bali 5 njagala
batumye abawagizi abakabi bagulire tebo n'ebyokulya. Medima abadde antereddeko ka message nti kwali ku table. Naye tumuteekeko. Oyagala mujoga. Medima omugulidde table. Baluku tontwala speed semuleka. Why? Medima oyagala mugulira table. Ogimugulidde? Why? Njagala kugulira abawagizi ba Haji tebo oba ziba Tebo satu kweyanziza. Sebo abawagizi webali. Funayo abawagizi sebo omukolo oguyinza okunsuba this time nyinza obutabeerawo. Okay. Naye tebo sebo ngenda kusebo okuteekawo tebo. Kale sebo mbadde manyi ogigulidde Medi. Kweyanziza nnyo. Medi nyinza ogigula ate n'atajja. Ajja kujja. Tugimugulire sebo. Kale njimugulidde. Ogulidde ani tebo? Ngulidde Faruk. Ngulidde abawagizi bange abamu kati tebo. Okay. Sebo tweyanziza nnyo. Kale mutambuze sebo ndodamuza nkubirako leta ronti tubimalirize. Kale empologoma enkazi ogindabira. Kale kitali. Erabika yebadde kukwese omulimu obadde kugw'amaanyi ogenza okuvaayo na buwanguzi. Yali yakubuutikira. Faruk sebo salamu alaikum tuliziganye. Alaikum salaam. Oyo bamuyita Beksu, omugaga Beksu okuva e London. Agambye agulidde Medimo. Nsooka okwebaza mu mugaga Beksu nti agambye abadde agambye yinza okugula basatu bameka. Agambye agenda kwogera ne gundi ekyo ndowooza najja kimaliza. Naye nga njala okwebaza webale tugwira okugula tebo ate era webale kubeera ku mboozi mukati okubanga gy'oli bulungi. Emboozi mukati egenda kubeera ne December abawagizi baffe tugenda batwalako ku dina. Twaorganizinze dda ne restaurant bagita Red Basket wali ku Imperial Royal. Tukubuuza ekibuuzo n'owangula dina oba lunch n'ogenda n'omwagalwawo ne mweyagalamu ne mulya kamere osobola owangula dina y'abantu bana n'ogenda ne mulya ne mweyagala. Omu n'awangula bantu bana ne mugenda ne mukola ki ekintu ne kibeera nga kitambulira. Era twakwataganye bulungi ne restaurant eyo. Era ng'ogwa 12 gutandise. Buli muntu gwe tunaabuuza ekibuuzo ng'akizeemu manya nti ogenda kulya wali. Towangula wekka. Sigamba mbunna ate mukyala wange ab'embozi mukati bamututte ojja ne bbaawo. Sigamba ate mwami wange ab'embozi mukati bamututte ojja ne mukyalawo. Nange njya kusinzira bayiza wano wenyinyira mbadde kyerabidde. Abantu bange bonna abali eyo abandaba. Wabeewo omuntu omu agulira tebo. Emusiriki. Emusiriki asobola okwegulira tebo. Nga yagigula. Emusiriki ate angambye agenda baawo. Si yole eyakulambuza amacupa n'ogateka bwenyi. Nega talambuza amacupa gokka tulambuza ensi yonna buli nsi abaayo. Emusiriki munene. Yesobola naawe. Owaayi. Kyo kyembuuza Medimo kati munafu. Kubagulidde. Sakozi wano ogenda okujja walwe nakubirako. Ate muto wange ebintu abitabudde. Gundi emusiriki asobola okwegulira. Naye kakati omusayi gwandadde ogamba ono gundi ono yandibadde yegayira zali n'agula emmeeza. Swakibu abe basobola butagula mmeeza. Swakibu anti kati owulira. Anti owulira. Kati lindako. Era gwe ne wonoyogera bamanya nti ku Swakibu toyina kibi ne wafaananaawo kati ndowooza wandikirese. Ekya Swakibu wandikirese. Abantu bamanyi Swakibu. Kakati nze ng'omwogezi wa Swakibu. Wulira nze ng'omwogezi wa wuliriza bannaye abatula bana abatuuliza. Nze ng'omwogezi wa Swakibu. Wuliriza nze ng'omwogezi wa Swakibu. Nze amumanyi obulungi. Nga tannampa lukusa lwonna tebagiguze. Essente z'emmeeza ya Swakibu bwe zinaayita ku ssimu yo n'ojja n'ogamba nti oba ku yange oneetonda nja kwetonda. Oba mukayana oba temukola ki. Nze Swakibu bwakwata ssente eza tebo oba ziwadde muzeeyi
obazi wadde namba emu obazi wadde Faruku nze kasatu wandiika kubanga buli tebo nze jja ngiwandiika nze kasonga sereza gundi nzifunye nze simanyi oba gwe omutopingiddewo era nja kujja wano bagambye nti Swakibu temumugulya tebo sente azirina n'ebigambo byange mbimenyeewo n'ebiro wamanga benjagala tufuneyo omuwagizi w'emboozi mu kati mbawagiza ffe abali eyo ogule Swakibu tebo ogulye M-Switch tebo ogulire Eddie Mezaya tebo ngenda genda ku UK Mall waliwo neeyisa nedda muleke kuyisa Eddie Mezaya Eddie Mezaya yesobola ogula tebo Eddie Mezaya yesobola ngenda kuva mu shoba atumuliretako gwekende kikoki munfunye bubi Eddie Mezaya yesobola ogula tebo munfunye bubi owe Sweden omanyi tejali nnyo okujja wano temukuya siraga nti yesobola kati kyembuuza kyembuuza wemuba mutandise kugoola Eddie Mezaya ngenda kuva ku show tewali amuvudde Eddie Mezaya yesobola asobola ogula tebo siga nti yesobola akakadde akamu asobola bulungi saagala muzayi Semakula naye yaŋŋambye mu muzaala owe Germany ng'ate asobola tebo agisobola tagenda kubeera ku yagundi yaŋŋambye azisindikidde Susan zijja ya Susan kati tebe ntuufu yani ya Susan ya Semakula ate Susan bibye naye agenda gula ye big up naye omusajja we walugave tetwagala muntu agamba nti nze ngenda kugula onafukamira ne weetonda Eddie Mezaya sobola kumufukamira nesobola okumwetondera ate Eddie nagula tebo wano kimukakatako naye engeri gyaluddewo kibula nze muyisirizza mu bwangu kubanga Eddie yonkwa ku bafounder bananikana b'emboozi mu kati kati wetwalangira nti tugenda kukola anniversary yonkwa bagenda okusooka kibula njagadde empisaana eddoboozi lye nkuba mukwano gwange nti abantu basatu beesobolera nkimanyi bulungi nnyo Eddie Mezaya ow'ekalangaalo Medimo bamugulidde yekiwedde babadde bana muli bana naye omu afunye Medimo afunye tusigaza M-Switch tusigaza Swakibu tusigaza ne Eddie Mezaya owolusaniya yalusuddewo Prima abalulyako mpozi gundi we bagita batya Impala abagenda ku Impala yayinangawo olusaniya munnange era abantu baga tugenda wa Prima eno ku lusaniya munnaye ne woteri bane bana tulujufule ya Prima lusaniya lubadde lusaniya ki lusaniya lw'ebyokulya teka lusaniya kimunnaye oyagaga lusaniya luno lw'abasuna beni nedda sebo yalugaddewo naye lubadde lukola ki olusaniya nawe lwali lwakubaatisa terwali awo n'olusaniya lwono abadde alina ensaniya lubadde lwagattirira just kuloberako just kuloberako senga ali alina kola lusaniya lwaddala agenda alabeko ku Tashabi we yakoze akakasente abantu bakola ekibayita olusaniya olwaddala ave ku bino ebyokugattagatta kakati olusaniya lwagundi ono Tashabi we bazze abadde tayinza bavuganya ate tasobola bakoze omutindo gwa waggulu nnyo abadde atundirawo olusaniya ku Impala delivery oba abadde akola delivery ne ku Impala nga babeerawo ne delivery nga bakuleetera naye babadde gw'obadde olulabawa olusaniya lwa mpozi Prima yennyini yabadde olusaniya naye nga olusaniya luli abantu lwe bajjawo lubadde luteni nnyo mpozi yennyini yabadde agabula yaggaddewo ki yaggaddewo gabula yaggaddewo gabula kugabula ki olusaniya lwe Prima yagaddewo olusaniya yagaddewo era kakati bano bajesitedde temwesunga nnyo muyinza obutaddamu kulya lubadde ku Impala nabaddeko eyo ku Daviras n'ensanga Henule mpozi yalulyako nga gyali munnaye nasanze n'omuwagizi waffe w'Obungereza eyo n'akutumira nnyo
nnyo. Miseno yabadde yalulyako olwa Prima. Ate Medimo nawulira mbu naye yali ayagala bonna abo kulutumya. Yalutumya yali ayagala bwagazi oba yalutumya yalutumyako lwamusanga Dubai. Abadde azitwale Dubai. Ng'avumba mmere ki? Avumbako oba munaye kawoomera oba balugu naye nga abadde aluyina. Prima yagaddewo Lusaniya. Adi yalwanawo. Adi yalwawo ku luggalawo. Sakozi wali ogenzeeko ewazowe na mukyala Bebekulu ejyakulya kekisi. Olaba ekifenge gye kirimu. Kati wagendako ewa Prima. Kiba kiti. Ngamba wagendako wali ng'okkiriza. Sirulyangako. Ngamba wagendako ewa Prima. Impala nmanyiwo. Naye ku Lusaniya yali ogenzeewokko. Lusaniya luli side ki? Omuntu adde atunda Lusaniya obadde omanye enjala gye zikoma. Kakati Sakoza abaana ne biseera bisinga munaye osigaza Kasaniya baba baagala okukola naye nga omutima guwakanya omubiri nga beevuganya bumbiriri. Kati Prima nga ye ebintu byateekeddwa okukola si byebyo era nze muwa respect awangadde tawezezza emyezi 2 ng'atunda. Awangadde na nnyo. Ebizigo yabivuddeko byo. Prima yali ateekeddwa kubeera mu bizigo. Tosobola kubanga oguza abantu ebyokulya ng'enjala zikulya eri. Ekyokubiri osabye ssente mmeka? Abantu bibadde balulyako. Nze nagendako omuntu munera saalulya. Nze saalulya. Omanyi nze Sakozi yakolera delivery Mediki. Medi yaliriddawo. Ono yangambye. We South Africa ne Dubai ate delivery zitamusanga Dubai. Kati abadde alulyako. Ate jo sted oli ali mu buwambe. Kati Sakozi abakyala abo bateekawo bizinesi zaabwe nebeeranga woofiisi. Bantu kubasangawo. Muzeeyi najja n'amuyitako n'amubuuzaako. Era owuli babadde aguza. Abadde aguza bani? Simanyi Medimo, simanyi ba Mr. Enule. Kati Mr. Enule asobola okugula Lusaniya olw'emitwalo 5. Abadde alugula. Nga gwomanyi wavaayo maze okumukyankalanya. Okulugula asobola obusobozi abuyina. Naye wavaayo maze okumukyankalanya. Kati tajeti y'abana abakyala. Tiaga Mr. Enule warajja n'alyako olwaleero n'ampisizaawo akalango. Babeera mu bintu bya butaala. Kugambye nagendawo Kirwange yantwalawo nentunulira enjala za boss nga sola kugirya emmere n'oba ofootya era neekubira essimu awo nempitamu. Kikirwa kyagadde si bakozi bamanyira kubeera akati babakolerera si bakozi nga bo. Emirimu gye bateekeddwa okukola si gyegyo. Bateekeddwa kutabula bizigo ng'abeera ng'atudde naye Sakozi omuntu atunda ekyokulya oteekeddwa okuba nga oli muyonjo ekimala. Bademanyi abadde n'abakozi. Anti ffe tutunulira gwe mwennyini kubanga Prima yabadde gwatambuleko Lusaniya era gwe bakubirako. Naye wabanga yagaddewo kya mukisa mulungi tewali yamugobye endowooza. Nti abantu bano bakola bu bizinesi abamu naye nga bongera mutindo ku neeyisa yaabwe oba ku kyamaguzi kyabwe kye baba batembeeya. Okitegeera nti ateekawo nti Lusaniya Prima Lusaniya naye ng'ekituufu yayongera mutindo gwe nti ababadde Medimo aba yali mututte amuweeyo 10 agenda okumutwala nga muganja kuba kakadde kwa walese n'emirimu gye gy'Olusaniya egitaliiwo okwongera value ku kintu kye. Kati ye yennyini yabadde Lusaniya lwakuba kiyinza okalubiriza abantu otegeera era abantu bangi bakozesa obukodyo obwo. Kati aluggadde olw'ensonga kati olwaleero Impala abantu badde batuuka time ne babuuka n'abagagga kubanga munyonyi oba otapinze mbagagga nabo ne batuuka time ne babuuka olw'ebikola bino ebize bibaawo nti oli yajjanga n'okulya ku Lusaniya olumu ng'abadde aluliddeko naye nga atapinze mwaliwa kasitoga nti abimala bulungi nnyo si gumu 2 3. Bano be badde b'emiisa Lusaniya lwe. Badde b'emiisa naye nze nja kubiriza abakyala mwenna abakola abali mu zipotiiki abateekawo Lusaniya nga mukyala Prima yateekawo kitemuggwamu maanyi olwabo aboogera nti gundi kati kataddewo botiiki eyo yetaddewo kwetega. Niwaoke wadde n'abeetega mbabeeramu naye temuggwamu maanyi mutandike bizinesi zammwe
ate era bwebeegaanyi tekigamba nti bagamba ekigo ekimu tekikulobera baana simanyi kolaki osobola okuddamu n'oggulawo naye temuggwamu bizinensi nze kimanyi ziggalawo bizinensi nkimanyi ziggalawo naye kakati nga Prima abadde akikubye by the way yasooka kugamba Lusaniya anti Olusaniya nze kimanyi Primoyo omanyi tubeera wano bwetuti kati nga ndi Makindi ng'oluusi otegeera Makindi naye kakati olwo Prima simanyi Olusaniya yaluteeka mutuufu nalagendayoko ku bbandi naye awantu awo tewategereka bulungi nga n'omuntu ogendayo okulyayo emmere pozi era nga bwe yali akozeewo enkola nti okola wooda ne bakuweereza oluki ne bakuweereza Olusaniya kati abamu bo abamanyiira abalina enkugulu okuwanvu ne bamanya nti kati oyo ataddewo omanyi bantu baba n'obukodyo ye oli ateekawo ekyo naaga kati ono yeetega bwetezi omanyi waliwo abantu abalina experience mu bintu ebyo waliwo abalina experience mu bintu ebyo nga walaba omuwala ng'ataddewo gundi n'agamba oyo tatunda butunda nga ye ekyo akinamu experience era nga mwatambulira nga bw'oteekawo Olusaniya agamba oyo tali ku Lusaniya ali ku kirala era badde babuya baga nti ye yennyini ye Lusaniya era nange nalulyako omanyi waliwo ebigambo by'okwekuba bw'ogamba nti abadde ye yennyini ye libadde Lusaniya ng'era Olusaniya lubadde lulala nga lwatambuza ate n'omaana ogamba nti Olusaniya nange nalulyako gamba ebintu ebyo olumu nambemu yalulyako nze sobola kunambemu nze nteeseza abantu bali bw'ate lubadde luwombo nti omala ogamba nti si Lusaniya gyabadde talina Lusaniya ate gwe nyina omala ogamba nti Olusaniya naye nange nalulyako emirundi egiwera 3 kitegeeza nti kiba kigenda kutambula buli wempulira nti waliwo omuntu atandise ekintu ntera okugendayo okakasa ebintu bino bikola bitya era nze mu kugendayo nze omu nyina omugaga nga bamuyita Kiwoko emunyonyeeyo ew'amataka ye yasooka okuntwala ku Lusaniya wa Pulima era twatuukawo nembuza Lusaniya Pulima lufaanana lutya ne baluleeta bwe twaddawo olulala nti bannaye Lusaniya luliwa nti ati Pulima taliwo yagenze wa Medimo terubaawo olwo okiwulira wulira nti awo terubaawo wuliriza awo terubaawo nembuuza wuliriza nembuuza neŋŋamba yalazebwa nti Dubai nti wagende Dubai terubaawo neŋŋamba ekitegeeza ye Lusaniya bw'atambula fe abalya terubaawo David yali akululiwo ono Olusaniya alaka yali aku kazi kyesinza kumenyawo mu bigambo bisakozi nti abantu abasinga ennamba ez'abakyala ngaabo bakola bizinesi ezimu nga batadde nga woofiisi yaabwe kati gonga nti essaawa ya leero Lusaniya oba toliiwo terubaawo teba bizinesi ekyokubiri saagala mwami wadde mu kuwuddiisa abantu mbusimanyi enjala tezigana kukola bizinesi kyamukisa mungi mwami walina woteeri gyakolera madamu waggulu awo twetusaba abawandiika abakozi awandiika ab'enjala empanvu bano abajja nga balina enjala nyimpi abaleke kubanga waliwo omuntu okwogera ekintu ng'awuddiisa abantu ng'ate muntu mukulu kubanga mwami wasubira ali ku leve eri awuddiisa abantu nga naye wagiina waggulu awo ey'amadamu kyatuwandiikirayo ku bakozi nga enjala mpanvu nti abantu abasinga sakooza abala bakola bizinesi zaabwe nga zakwetegerawo kyobola ava mweno nadda mweno kyokka ate ng'alina bizinesi gy'asobola okukola entuufu kati pulimaze bizinesi y'ebizigo muwagira ogisigalamu naye sakooza ebyokulya yeetaaga muntu ng'ali siriyasi olawo woteeri esumba omusajja wuuno ajja luno ate ng'abeerawo bamaneja bazze bakalibbala bajuma bazze bakibumu basoma baddewo bakina seega nabanga emusumbwa nga ate omulaba ategeera kyegambye ekyo ntosobola kukwasaganya bintu bisatu mulundi gumu ate nga bakugenda nti abakozi abataliwo naye guni tekola bizinesi etambulira ku ye walabeko dokita nga musawo muganda dokita omuzungu yasoma obukugu n'atikkirwa Makerere ng'ate musawo muganda wali omulabyeko olalabyeko omuntu akuba akalawo ka kooko n'akuba n'akapepisi ng'era y'omwoyo wamala wawaana kooko ate wamala wawaana pepisi
wa wanda fanta ono eno mukatuliki eno musiramu ba Josted yaleta abantu Josted yagatta taliwo kati olusaniyo lugera kubeerawo olutya wagenda Dubai kulima ye mwenyina leka tena beyesiga ne Rwanda bado tena beyesiga nti mba siriwo gundi kwasaganya olusaniyo olwo kyagenda nalwo anti bwagenda lwo baleka bagaddewo lusaniyo atambula nalwo amanyi ate twagala gende Pozi- manager wa kala aliwa Pozi tajja kujja wabula kyagenda okukola ndowooza tereza mbu kukwata mu nsawo naye kyemmanyi nti omanyi tolulyanga abantu batera okwogera nti goonya wekubuulira ekiri muki mu nyanja mu nnyanja nambemu yatera byogera nambemu abagambye nti oli tabadde ku lusaniya abadde atunda kirala lubadde lusaniya sinza muwakanya kubanga ensonga ezo azimanyi nnyo ensonga ezo azimanyi nnyo naye nga lubadde lusaniya abasajja badde bakunnyonnyola nti olusaniya lubadde si lusaniya lubadde lusaniya ffe tubadde twogera lusaniya naye nambemu n'akirambula bulungi ti ye ebbanga lyalabye n'engeri gyeyagenda kubanga omusajja gwagambye gwe yagenda nayo kiwoko era muli wansaniya nnyo esaniya kiwoko ali ensaniya ayayayaya kiwoko kiwoko abadde kasoma omubuuza kyamujja wa muliiki agambula n'abali b'ensaniya oyo bajjaka kuwa ku lwokubiri tavuluga mugagga wange mugagga wange yajjange wa muliiki abadonga abo bamanyira okwewola ng'ali awo takoma kuli awo nga nobawola abawola kale ate bano ne bazimba omutima nti katuwole nnyo mukyala wange amubuuza bulungi ala kagatwala mukyala wange kiwoko oli mugagga wange atambula n'ali ensaniya awali obwetaavu okiwulira awali obwetaavu mama akyagambye kiwoko ali ensaniya naye era okusinga wotereza abakyala zaabamu tosobola kumusanga era abakyala be bafumba wali omulabyewo emirundi emeka yajjawo ate wamisaki akira tatambula ogambye ye muli wansaniya ogambye ye muli wansaniya kiwoko ali ensaniya eteba ajagigula infakiti alaba nnyo n'emboozi mukati era simanyi muguddeko ali ensaniya zijjudde alyansaniya zijjudde ani omuli ate w'ensaniya sente ati kakati wamma kyaliwo ekiti bamma kakati bwe yali agula olusaniya ne bagamba naye oli nga omuwala ujjudde nnyo omulabirira nnyo ekisusse kakati naye ganambemu abasajja babayina aba waliwo abatandise osibuke tugende bamwe abatya bagagga kiwoko bwe yajja wali nga alinawo emmotoka ey'ebbeeyi kati kyebava bagamba mbu abadde ali ensaniya ziri ate kati kalundu yazivu ebiseera bye yali avuga era yali ya bbeeyi kuzaaliwo kimuliisa ensaniya ziri nedda kamala okubuulira kati olwaleero kiwoko olwaleero wayimiridde wamma we yagendanga wano nga bajja ne bamukabira ennaku n'abayamba ate n'abatya bakasoma ne bamulyako ate ne baba ne bamwagaza be bakwana tumira ku Sam Matias Walukaga nkutumiddeko nnyo yakuba front page tugenda kubeera naye saawa emu abantu babula be balaga tugenda kuba naye Walukaga Walukaga yagikuba naye togamba nti abantu basigala ebweru tugende wa Stacia yagambye ata yagambye taka talogangako muntu yenna yagambye talogangako muntu yenna nti era yewuunya nnyo omwana oyo okugamba olinaafuna ebyokwogera ge mazima amatu omanyi waliwo woolaba munno nga bambi akola ki nga atunga n'ekintu naye kakati kamuwe bayibuli kafune ekyokunuunako kubanga omulaba agira bwekinze ekyokusooka njagala obategeeza bantu mwenna nti bannange kalo nantongo ennaku z'omwezi zigenda kuba 6 Hotel Africana era yensonga lwaki nyambadde t-shirt eno sitagyambala mugende mulabe kalo nantongo omwana ayimba obulungi agenda kubeera ku Hotel Africana ennaku z'omwezi ani akaaba ki wamulabye akaabawa namulabe ku Africana onanga kati ku Africana
kye baabaddeko yadde yejjukanya byayiseemu byabaddemu ebituufu biki n'abitunuulira nga bambi ajjukira n'enzija gye yajjamu mukola ki mu kuyimba. Kalo teyali nnyo mu nange naye waliwo competition wakati wa Kalo wakati wa Eagles ne Golden Band. Kati wakati wa Eagles ne Golden Band tukoze New Eagles bali bakoze Golden Band nenga tebalina bawala jukira tulina abawala abakola ki abayimba bulungi tulina Bashasha Brighton tulina ba Namiro Lecho tulina ba onalye mu America Kataskario nga tulina abawala abalungi era ku nsonga eyo gundi ajja gitegeera nnyo ani Devicom nambe madanyala afune ekyokwogera bwe tufuna abawala abo nga bandi zakawukana Golden Band naye yiya tufunye tutya naffe okubeeranga ki okubeeranga New Eagles. Golden Band ereeta Kalo Nantongo mu kuleeta Kalo Nantongo ajja ng'ayimba atuuka mu bandi eya Golden Band asangamu Basiteesha Mayanja be bawala abayimbi abali mu Golden ki Band bano nga babalabanga bwana ge mazima amatuufu abantu mu Golden Band mwalimu Kusaasira mwalimu Siteesha Mayanja nga mulimu na Maureen Nantume. Kakati bakaro bajja mu bandi eyo nga bano ba Maureen Nantume ba Siteesha Mayanja be ba star buno obwana buzze buyimbe nga kati ba Maureen abo ba Siteesha buno bukalo babulabanga obutajja kuvaayo kutuuka na kuba za Afrikana okutuuka mutendera kati gubukola ki gwe buliko akati be ba backing bakyali baana bayiga buyizi kuyimba era wowulira kiri nti bamugoba ku ki stage ekyo wekigira ate ngano besita bagamba ago mwana gwe tojja kumbakinga ani amugoba Siteesha era Siteesha ekyayogera yeegana bweganya ate teyakikola mu mutima mubi ndoza yabuyanga oba tabakinga bulungi lwaba kimulema ndoza kwogera yabuyanga nga tabakinga bulungi agamba agwe vayo tojja kola ki kwanga ne Lutaaya yatuwa bisala agamba abaana gundi gwe vayo bakazindalo ngamugobayo mu mutima ayo bati yamugobayo mu mutima muki mubi ne baba yekimulema ndoza kola ki kunnyonnyola ate era Siteesha sekira muwayiriza ekyobulago simanyi ebyeddogo ebyo sikola ki nekikwatagana ne music nze manyi bulungi nti omuyimbi ng'akyali muto osogamba ndigundi vayo ku stage kati ate ono omuwala ayinza obanga ye teyakola ki teyakitegeera yalowooza bamugobye bugobi oba butayimba oba kukola ki kakati bekite ekintu kyabwe kikola ki bwe kitambula era ekyolaba bagamba yangoba ku stage naye abamu ne bakifuula bulala era bw'agamba nti yangoba ku stage tayogera yakugoba atya tivaayo yambadde bubi vayo bakinga bubi oba yakugoba nti toyimba ndowooza n'ono kye kimuluma kati nammwe bannamawulire kyekizu kyemukola bwe mba mubuuza temubumubuuza nti yakugoba yatya nti toddamu kuyimba kati bw'osanga bambi bannambeemu mwabaaliwo yamugoba atya yamugobanga bwe kugambye nti omuntu ojja kugamba nti gundi gwe tobankinga bankinga waliwo omuyimbi bw'oba oyimba tobankinga bulungi oba vaayo nova ku stage abaana ne basigalako era wadde nekyokulabirako nti ne Lutaaya yabagamba nagagwe gundi vaayo kakati ono omwana kyali kino munyuma kuba omwana wobeera mupya oba stage ogyetaaga okuyimira ku stage ng'eyaawe we baali ku Freedom City omwana olaba ffe abaana twabagamba bugambi togenda kulinnya baasi naye nga talina nakyagenda kukola ki kukola mugenda bugenzi mu safaari n'omwana omugamba nti okusinza ku kino nakino nakino tojja kugenda wa mu safaari leero olwaleero tugenda Jinja abantu tubasazeeko mubadde 3 ne tutwala ameka 25 abamu nekikola ki nekibaluma kubanga omuntu aba yakayingira mu kuyimba n'afunamu obuzibu obwo tayinza kubwerabira oba kitegedde kyensonga eyo gyolaba eriwo wakati wa Siteesha nani ne Kalo naye aba ekizibu kye balina ti bombi tebasobola kinnyonnyola olw'ensonga nti bw'otunuulira Kalo kati eddaala lyaliko ne Siteesha eddaala lyali kubanga Siteesha yali tamanyi nti bakkale eno balijjayo batugonzera kugamba nti Siteesha kuva dda nga si wampisa mingi empisa zo teyazirina era nze mu baana ba Eagles gwe mmanyi ate ayina mpisa ye Siteesha Mayanja era ekyo ne wajja n'atuula wano nkiddamu
Sikumamirira kwogera nze sisiga kazigo. Okay. Teyalina ki era kyobala nti abaana nga bamuolini basobodde okubeerawo ne bagondera bajime ne babategeka show zaabwe ne babagamba kino na kino na kino kino omuntu atalina mpisa okulabira ku bikigo kati gwe n'empisa toziraba gwe tolaba abantu ogandi mawayina mu mpisa batayina. Okay. Omuntu watuukira ogamba abantu nti mweyiyeyiye yo discipline oliyo nti mweyiyeyiye mukole bwe muti kakati ogamba mu Eagles mu Eagles twalinamu abaana abatalina mpisa era kyobalaba nti kati nga bwolaba Bettina yasigala nga waali era abatalina mpisa baalemererwa bajovani Luzinda ne bagenda Molini Nantumo yagumidde awe Wasimakula n'amuwa respect n'awa Bajime respect n'awa Bakavuma respect n'abeerawo Sitesha yatuuka n'okukola ekibiina nga mulenzi yamututte ekibiina nakyo ne kimulemerera nga omulenzi basiba beegoba. Nero abantu abamu teboogera tubabuye mazima n'ekirungi nti abali eyo mu industry bino byenjogera basobola okubiraba era ziragamba nkolera abawagizi abategera ekiro kikola ki bwe kitabu nkolera abantu abali eteri kye nnimba omusajja babita Bashiri nakati ali ku nnyanja Golden Band we mala okubeerawo Sitesha yatuuka era n'atagondera Golden Band naganze njivudde mukoze group eyange era ne bagulaagula obuuma awo n'omwami we Bashiri Bashiri no twogera Bashiri bw'amala ogula obuuma bugenda eyo bubabeera n'obuuma bwabwe kabandi kalema avudde mu Golden Band kabandi kakola ki kalema we wava olugendo lwa Sitesha n'okugenda eno gy'akola ki gye yagenda. Bashiri amusanga mu Golden Band ne bapaala n'agamba giveemu ne bagula ebyuma byabwe ne babigula lwabatu waliwo abantu abatasobola kujja mu kamera kati nga Bajima ate bati ensonga ezo bazimanyi Bakavuma bazimanyi Bamusa bakola ki bazimanyi so kakati bwe yamaliriza n'alyoka agenda eyo mu lugendo lw'akoze eki Canada gy'agenze yafuna ebizu bingi ataddewo okutwala abaana ebweru sente baziridde tafunye bakitaka bamugulidde motoka waliwo omugagga kitaka Allahu Akbar kitaka omanyi waliwo omugagga kitaka yasooka okugulira Sitesha emotoka gye yalinnyamu ekigere ye naye teyamulabawo waliwo omugagga bamuyita kitaka kitaka ayina yatunda amamotoka be batusooka mu mamotoka abo ne basimaati era yasooka okugwira ku Sitesha emmotoka gye yatambuliramu eyasookera ddala naye naye teyamulabawo kati atogamba nti alabewo kalo bino ebyagundi ebyagundiwe ebya Sekyewa byali byakiyita ki byakiyita mu lujja kati empalana z'abayimbi bwe zityo bwe zitandika ojja kulinnya ku stage tojja kulinnya naye nga nze kyemmanyi omuyimbi ng'akyali muto ng'akyali mu struggle omugoba omugamba nti togenda kulinnya ku stage n'omugamba obugambi nti baasi tojja girinnyako wadde talina kyagenda kukolayo ayina awulira bubi kati yenna ku kalo gy'akola ki gy'awulira n'agamba Sitesha yangoba ku ki ku stage kubanga nze kalo nayambibwa kalo yannyumizaako nangamba baali ku Bati Valley era baali bamugobye naye omukyala gwe bayita Kusaasira yali alinnya amadaala ng'agenda bw'ati kalo Kusaasira n'amugamba n'agamba bayagamba gavana n'omwana oli wani mukomezzaawo nze mpulidde ayimba buki bulungi tumwongeremu waliwo ekyo kye bayita audition naye tokimanyi ndowooza tokimanyi kati audition ezo baali basunsula kakati ku Bati Valley kalo najja n'omuganda we oyo gwe yalaga kalo n'ayimbayimbamu awo mu kuyimbamu ndowooza ne waba Feze yasooka n'atagiyita ne baagala bakole ki bamugobe Kusaasira n'amugamba akola ki omwana oyo akomewo n'addamu n'akola ki n'ayimba era mu kuyimba n'akola ki kati azibadde omumwa ani kalo ebyo byamu masibimanyi n'agamba saagala kulimba saagala kubuukira kintu nti topic eriwo y'abayimbi njibuukire njinyumyeko nga sikimanyi eddoggo sirimanyi eddogo lya kalo okuziba omumwa
simanyi oba bambuye ebyo sijja byogerako kubanga sibimanyi sibinaako bukakafu naye nze ŋŋamba njogere ku mpisa za Stesha ŋŋamba njogere ku nsonga y'abayimbi gye bava ekyo nja kitegeera naye ery'eddogo sijja kuwaayira ate tewali gwe yayogera sijja kuwaayira kidi ky'eddogo naye ng'ekya discipline za Stesha kimanyiddwa akaaba nnyo okaaba ki akaaba buli kimu kale takaaba naye sakozi gambulira abantu abasinga bw'ola olowooza ku nnaku omuntu gy'oba wayitamu n'otunulira na wano w'otuuse kyova olaba abantu bagenda ne bakola ebivulu n'olaba kyobabyako oli Muganda bagamba essanyu lizaala amaziga olumu osanga omuyimbi ng'ali ku stage n'alaba abantu n'agamba bannange abadde takola ki n'akaaba olw'essanyu nga bw'owulira bagamba nti essanyu lizaala ki amaziga kati kalo ku mutendera guno gwatuuseeko okubanga agenda nakuba za Africana alaba mutuufu atuuse ku kintu kyaki kyamaanyi kati ekiri nti essanyu olumu lizaala ki amaziga ate kalo asobodde okubeerawo nga mugumiikiriza n'agumiikiriza abantu ni bakavuma ne bamubeererawo bajime ne bamubeererawo batabani be ne bamubeererawo okutuuka ku mutendera guno ogugenda okuba Africana ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'ekumi ate era ne mu mboozi mugati ajja kubeerayo omanyi gakuba nti temumanyi naye njalo Stesha omulaba nomala omugamba nti jangu onyimbireko mu mboozi mugati lw'omutegeera pozi ng'akikoze okugjawo kiri aleka kuvunza Stesha paka Stesha tubagamba lwaki tompita ng'oli naye mulinza olowooza nti bw'aba ojagala ani nze ate nina gwe soogera bw'oŋŋamba Lutaaya soogera byakola bikyamu n'ebigundi ze siryawo siri mu ebyo kati naye bano abawa nze ate sibuukira tubagamba omanyi bwe kiti Stesha alina show mu Juni Stesha agenda kuba Serena wano tuteesa tetukaayana kati ojja linda eri gye munaakaayanira nambemu linda gye munaakaayanira lindako wano tuteesa tetukaayana Stesha agenda kukola show era nayo tujja giranga era nayo tujja mwogerako ebirungi tya nnyimba azirina kubanga zaazirina n'ebino ebyakalo Nantongo bandi zabeerawo zitya ebyo ate sijja byogerako kifuula nnenge era mbyogeranga bwe byali naye ennaku z'omwezi we zinatuuka eza June okwogera ku Stesha agenda okuyimba wanaaba atadde show era nja kumwogerako ng'omuyimbi era nga amanyi kyasobola okukola ku stage kuba nalayo yasuubiza Kagato TV ate motoka nalabe Kagato ate naye abanja motoka kati njogere nze omanyi natuukiryako ku baami abamu abamu Eagles omu nga ye mwami omu kubasinga okuweebwa ekitiibwa mu bantu abali mu Eagles naye we yali ambuulira yansongera nansongera ku mwami omu naye yali waawo wabbali nangamba omwami oyo omulaba muzibu nnyo ne mu Eagles yatubeerera muzibu kati ayinza okuba mu buzibu obwo olumu ng'abali mu Eagles buli omu ayina engeri gy'alaba obuzibu bwa munne okiwulira yaliwo baali ba Eagles kakati ebiseera ebisinga obungi empisa tozoogerera bwogerezi nti nze nnyina empisa ng'olinga vijje waazo empisa biba bikola naye gy'oyita mu bantu bawangaala nabo empisa kituufu oziyina oba ozoogerera bwogerezi nti nze ndi wa mpisa gwe mulaba empisa toba vijje waazo empisa automatically zikulabikamu otyo ne bantu gaga nti gundo waki wampisa nze nkugamba bwe nti kino kyenkakasa sache ebintu byamulume uliriza kino kyenkakasa andi kino kyenkakasa nti olwaleero mu kuyimba wawulyako research ng'agamba nti abe mu kibya mukuba omusipi mu luyimba lwe nakiwulirako yamukuba amwagazaaki oba kuyiga Stacia yali senior ku Kalu we yajjira ekituufu oba kikyamu kituufu kakati waba yali senior ku Kalu ebyokugoba ku stage oyo mawa yennyini oyo ayogerako waliwo omwana bamuyita Niga manager Niga yajjako ng'amusaba Abdulmulasi ku namba ya Abdulmulasi nambuza omwagazaaki
namugamba njagala genda nkolereko ku kizinga nvuddeeyo namugamba yegwani nti ndiganaga buli kiyenje kigenda kujja mu ndongo n'atambula n'amulekawo kati oli naye promoter naye manager w'amaanyi so kati okiwulira Stacia. kati bisobola okubaawo abantu nga banene naddala mbayimbi Lutalo yagamba Kulamani yamukuba engumi kukwata kaviirike Kulamani Kibalama pereketya Lutalo agenda mu studio yasanga Kulamani senior mwali yasibye dreads kakati mukuyimba nga senior yaliyo yamma mu music kati akwata kaviri kamugamba wasibya akaviri yamukuba engumi emu ne musuleli ai yali senior ku Lutalo we yajira Kulamani yali senior mu music so nambe mtugeze mpola Stacia yalina experience njagala kakati ngenda kubulira empisa z'abayimbi entuufu n'abantu abawangalira mbayimbi ebyo byonna babikoze bannaabwe era oyo mawate yeebuzaabuza si Stacia yekka kikola Kalo Nantongo bonna babikoze abalala ababali wansi Stacia akimukola mu mutima gwa kumugunjula abayimbi ng'ali waggulu yeetwala nti wa kitalo ekyo mpisa z'abayimbi sina bayimbi bokka kabe bamawaabo bamaneja nkugambye maneja promoter omu eyajja osaba mmawe essimu wulira bwe yamuddamu okiwulira kati ebiseera ebisinga obungi abayimbi nga bali waggulu naddala abayimbi abo abalimu kwamalalalala akubulya n'agamba nasanga gundi kale yankola bw'ati nasanga gundi era bw'otaba na mutima ogusonyiwa senga ne Lutalo kati Kulamani akola ne Lutalo alina mu management senga yasiba ekyobusungu nti yankuba ki engumi byali batali bikola ki kubanga waliwo ebintu by'oyitamu naye ng'obiyitamu mu kuyiga nga tobisiba ku mutima kino kibe kyakulabirako eri abantu bonna abayambibwako mu kuyambako olina ebintu by'osigala weemulugunya ku muntu so Kalo yabiteeka ku mutima kakati ebintu ebyo olina okujja ekintu ku mutima ekyo n'okyesonyiwa olumu okusoba naddala mu kuyiga ebizibu bibaawo bingi Faruku okiwulira era oyinza okukola ekintu ng'olumu lwa budde olumu lwaki olumu togenda kuva bulungi noga gundi gweva ku stage ate ye n'akiterekera ddala paka nze ndowooza Kalo yalifunye ebintu bye yeesonyiwako ebimu ekyeddogo nga we ngamba nti sikinaako ko bukakafu naye ate waliwo abagamba banywanyi baba Kalo oba ne basabako fe tulina obukakafu fe tulina ki naye nze engeri gye saali mu ndongo ku sayidi eyo sinza bikola ki naye ku neeyisa y'abayimbi ku muntu amuli wansi ekyo nkimanyi bakikola nnyo buli kaseera naddala abantu abawangalidde mbayimbi abayimbi abo ne bamaneja baabwe kibasinga okumera malala wangi Stacia Kalo we tuli awo nja kusooka Sakozi nze okutandikira ku kya mukulu Mawa nti omanyize gekyesale mu kibiina kyabwe sijja kutundayo kya mpisa zaabwe naye nze nyinza nti Kalo Nantongo obaoli alina ku mpisa ennungi kubanga otunuulira Giovanni Luzinde ekimu byasinga okuddusa mu kibiina bali bagala kumukolera concert ne bagyongezaayo ebimu ku byonozi byamusuma obutali bugumiikiriza n'atambula n'agenda naye otunula concert ya Kale ne badde yongezebwayo obaoli awo nga management ekyamuteekateeka n'akigumiikiriza paka lya kituuseeko era agenda kukolanga ennaku z'omwezi 6 kwa Afirikana so nti Sakozi ebiseera ebisinga obugumikiza bweragisa awantu wonna nekyanabe bunyiza okyesigamako nti fe Sakozi ono waliwo abantu ndowooza nga nona tuteeka mu kabya kati bata atujjako naye interview nga n'omuntu nakyo nakiza kumugamba naye nga nze essimu yange ebeera biza kazoe TV ezenjawulo manyina okuba leero siriiwo so Kalo nze nawulyako mu bigambo bye mba seerabidde ng'agala Sesi yali amuloga oba TV interview yagikubanda ku Galaxy wemba seerabidde naye Sakozi omanya ddi omuntu nti akuloga nga togenze ku ddogo kubanga nze simanyi omuntu agenda nsambya ne bamugamba nti baakuloze nze simulabangako ngenda kusookera ku Kalo ne kwaja Skisi kitekedde bulungi nze sirabanko muntu yali agenze mu kyaki omubuulizi n'amugamba ow'ennamirembe nti ssebo mwami Matiya anko Jime kyakukola okukuloga akutta busa akumalawo simulabangako sirabanko seeka yenna ng'ali ku Friday ono yamusaala n'agamba Sakozi gwayimiridde muzeeyi Masembe g'okola naye akuloga nze simulabangako nze ntegeera nti omuntu ategeera eddogo nga maze genda mu ssabo
kale waba agamba nti bamuloga yategeerera mu ssabo nti bamuloga naye mulogo. Kale waba agamba nti bamuloga naye mulogo yategeerera mu ssabo. Nkubuuzizza gye mubuli ku muzikiti ewammwe. Waliwo imama yali agambye nti Sakozi bakuloga. Nze kale saagala nfune bubi kwa mukwano gwange. Era bayinza n'okubandoza ne banko Jimmy oba agikavuma bamuteekamu ssente ze nabasooka okumulaba. Ate agenjogera ge mazima. Nyinza okuba nga nabasooka okumulaba naye ekyo tekirina nnyo makulu. Kati waali naye ndi mu bigambo bye. Saagala mwannyinaze nfune bubi ndi mu bigambo bye. Yagamba bamuloga. Mu bigambo bye. Nze yakibula nadde gyanyokala jjo olwaleero. Njagala okumanya. Tasobola. Big Eye tasobola. Kati ne Sakozi. Ng'agenda kujja. Big Eye onkoze Big Eye tugende tuwagire Big Eye aliyo nga mmeka nga musanvu. Big Eye gyali nga musanvu cricket over yangambye agenda kujja Big. King Saa aliyo nga kimutiisa okujja mukati. King Saa aliyo nga mmeka. King Saa next year. Anti abantu abasinga Sakozi leta mukati kuba bwoba olina ky'oleeta mukati nedda si bukuba Big Eye national amalabayo bw'aba n'ogamba nti Big Eye yabadde alina kubanga Big Eye bw'agamba nti wano tagenda kujja kitegeeza n'ekyoyo atyo giranga tannagambako nti tagenda kujja yaŋŋambye ajja naye nagamba obusajja bwobwo bulabika akatebe kano kayita kakuzannya. Sakozi akatebe kano kayita kakuzannya. Tuli ku kalo. Kalo gambye. Yamanya atya nti bamukola ki? Nti bamuloga. Kitegeeza kalo kumanya nti bamuloga. Yategerera mu ssabo. Ne bamugamba tewali muntu akukutte enteegateega nga Ajati oyo. Enteegateeka agirina bw'ati. Era kyova olaba ne Ajati okumanya kitegeera nti aloga omwana ono we yali agenda e Makka yalaba nti omwana ono gye yagenda mu ssabo baamugamba nti ono akuloga. Kyava ajja n'amugamba owaayi njagenda kwetukuzaako ngenda ku Kaaba naye wabanga aliwo bitagenda bulungi nkusaba osonyiwe. Ajati Stacy yagwa ataluganga omwana ali weetonda ki kuba itakera nkubwacha nagamba nti onoga ati Sakozi nze ndi mu bigambo sinakwogera kigambo ndi mu bigambo byabali tambulira mu bigambo byabali byabali bye ndimu abanya abayimbi abayimba ennyimba bagamba ezimu bayimba bituufu. Waliwo akayimba ka Mukulu Ssemakula ako yagambira nti wabula wancapa omusipi yavayo n'agamba nti ddala byali biki Abe Mukiibi wankuba omusipi yagamba byali biki byali bituufu. Lwakuba nti ebiseera ebisinga gino twana abantu baffe waliwo n'akayimba akalya ka Mukulu Ssemakula bakayita abakazi abaguma tebatera kusangika kakati ate ono yagamba kawenje ogira amakudde yali kukyala si omukulu si Bwayini oyo Ssemakula alina n'ekirala yagobwako mu kibiina ng'ate olwo Ssekamatte ye sitabe yagoba babuuze mitanda naye nga mitanda ebiseera ebyo mitanda bali basiika bummonde chipusi bali basiikanga chipusi nga ne wayanga yagatta ne mitanda yali w'amaanyi naye ye tuveeyo si ensonga enkulu natunuulidde Ajati Stacy Amayanja wojja ogoberera ebintu ebimu byazza abeeramu n'abasajja be nyinza obutaaka nnyo mukuluma wanti Ajati ono ayinza okuba nga talina bulungi empisa oba oli awo ng'alina ekitali kituufu. Kaakati omanyi Sakozi wobeera ne mukyalawo n'anoba baga omusajja oyo alina empisa embi kyokka wagaana ofumbirwa ewalala bagamba awo omukazi yali ekikya omukyamu kati bw'ofumbira mu ddeeri eryokusatu gwate oba tokyagibwako obujulizi. Kati Ajati ono agenzeeko Maria abasooka bejjeereza Ajati ono agenzeeko Maria ekyomukazi okunoba ndowooza tetukigira nnyo tetukigira ebyo abantu obulamu babutambula. Anti Sakozi omuntu yenna okujja mu bantu tunnyonnyola tutunulira background yo ko tusinziira bakola zuula
ate bw'osanga tafumbirwanga wosanga atafumbirwa ng'atuukadde okufumbirwa naye abaye taakubuuzaako ekino kiri nti Hajati abadde mali ameka lwaki tagawangaalamu kyokka ate omanya ebintu ebiri konfiza abala bagamba ekimu ku bisinza okumubuteeka mu mbeera embi mbu yasinga ekisa ekingi mbu yasinga amasesi alina ekisa ekisa alina ekisa naye lwakuba nti era omuntu asobola okuzannya kaadi 2 okitegedde bulungi omuntu asobola kubeera nakisa nga mugamba talina mpisa ate ng'alina ekisa n'empisa tebakwatagana kiringa oli kubeera nga mugagga ate nga bagamba nti muki mwavu kakati sakozi sitole y'abayimbi bano ababiri bombiriri saagala baddemu kuwuddiisa ggwanga ekisooka kyebennanja abantu bave ku bino ebya Bandoga bagende bagire Kalo Nantongo naye nga muntu abantu abategeera nga ffe nategeererawo dda nti Kalo Nantongo ne Stacy bali beeruga ebyo bigambo byabwe era gwe munayagala okgenda ku musawo noonya bano ababiri anti oli yazibako n'omumwe yasibako n'eddoboozi mbu era bigambo bye kyokka ti mu kuziba eddoboozi yagamba bamujjanjabira nsambya saakiwulira nti oba yagendako emmengo saakiwuliramu ekyo era negundi balina bamwebasa ku mukeeka mu ddiiro simanyi okitanda lindako mwami mawa simanyi okirudde oba alina ekitanda nze kyesimanyi toba kirudde bebasa omuntu wansi era n'atuuyana nnyo agenda okudda engulu ng'atuuyanye awo yali mu ssabo awo yali mu ssabo kaakati wabula afunyemu okweyayikira kwa mulundi ogwo Hajati ono kaakomyewo kati ddogo liyinza okusimbula buto kubanga yaleka oli azibye omumwa ng'eddoboozi likutte agenza okudda ng'eddoboozi litatu agenda mu concert kati Hajati n'abyenenya ng'agenda e Makka kati okumanya tebyenenyanga we yakomyewo naye yatandikira yabaddaga nti bannange nze nagenda ku kaaba ya Mungu ebintu byonna bye nakola ebibi mu bulamu bwange sibimanyi sikyagala kubyogerako naye ne mu ntandikwaye yabadde kiriya teyagambyeko yagambye bw'ati Stacy kati ndi mu bigambo bye yagambye nti nze nawulira eŋŋambo nga tuli mu Golden nga n'okuvaayo tuvuddeyo tesatulukuse nti nalogangaani Kalo nempulira nnaku kati wenatuuka okugenda okukola ijja nenga naye omwana onanjogerako nti namuloga bisirogangako kaŋŋende mu maaso ge ne mugamba Kalo tulinamu obutakkaanya naawe ekindeese mu maaso go mbadde nakunyigira ku bigambo byenkola ki byempulira naye saagala genda kuhijja nga nkulinako omutima omukyafu nga wanjogerako ebintu ebitali biki sikulogangako ekyo kyekisooka nsaba onsonyiwe twesonyiwaligane bwe mba nyina kye nakusobya oba nga nawe olina kye nasobya oba nyina kye nakola mu butanwa nti oba nagoba ku stage byempulira nze besikijjukira okiwulira nsaba tukole ki twesonyiwe naye ngenda kuhijja njagala ngende nga nkoze eki awo yamwatulira era Kalo n'agaana okukkiriza Kalo n'amwatulira Stacy alumba Kalo maaso ku maaso ye bw'agamba reply ya Kalo sijijjukira Kalo yateekawo nnyo embeera y'amaanyi era n'atakkiriza apology ya Hajati Stacy era Stacy yagambye abaaliwo basobola okujjukira coincidence eyo Kalo yateekawo nnyo embeera nga y'amaanyi Hajati n'amaanyi n'agamba kasitanze nkoze eki mwetondedde kangende kwijja naye nga Kalo yasiga atakkiriza kwetonda kwa Hajati ebyo byadde ebigambo bya Hajati mu conference yatuzza n'abamawulire sakozi gyevana gye bukoma abayimbi bo kya bulijjo beezalawo era ekyinza okkiza nti Kalo ayinza okuba Hajati yamugamba obakinga bwina ebintu ebirebe bisoboka kubanga n'ono gwe tulina omukulu Haji Kazibe Kapoti yali muyimbi wabula waliwo omukulu Mamuli Katumba namwe mukozeko ne interview yamuwaliza okuyimba Zaidi Kafe namutwala mu studio namugamba yimba kati Stacy teyabaddeyo ku press ya Kalo ndowooza tebamuyise
ali n'ekirala ne bakusasira n'abalabye Kalo yazzeemu n'akola interview yagikoze waani oba wuwo n'agamba ati wono nagirabye wuwo nga kkatiriza ekyeddogo bamuloga ewuwo eddogozi ne yagamba ligenda omwana naye teyagambye yamuloga abo teyamwatudde era nze gye nalabye sibirinaako obugungu naye ng'age yaziba omumwa wamubuuza gye baamujjanjabira yaŋŋambye baamutwala mu ddwaliro alina akkiririza namubuuzizaawo naŋŋamba baamujjanjaba era ye musabi asaba akkiriza madiini gonna Sakozi era yasaba Sakozi kino kati nkibubu nkikugamba nabadde naganya okwogera ku ddogo naye okusinziira ku bumanyirivu bwe nnina ojja genda eri gye mukayanira okusinziira ku bumanyirivu mwami mawa omanyi walabeddeko omuntu ng'olaba ayina amazima gaagala okujjayo naye nga kubanga ekibiina kye twogerako ekyo kyalina n'omulogo w'enkuba ng'ali ku bajeti ekibiina kya Eagles kyalina n'omulogo w'enkuba ng'ali ku bajeti wabategeka ekivulu bagamba tekako n'ez'omulogo emitwalo 15 kati bamanyi kye bayita eddogo era binyonyole bulungi abantu ne yali maneja waakyo leta mbabule nze buliriza otira ebintu ebyo nti eddogo eryo zzibu nze okuva gwe nalabye ono yali Gajumba ng'ategese ekivulu ate enkuba n'ebakuba abalogo ayya nebata kakati musirike leka nze nteese oli nambe mwayombayo buyomba kakati nze kanteese nkugambye nabadde nganya okwogera ku ddogo naye eddogo lizuuse nze okusinza ku bumanyirivu bwe ndabye oba bwe nnina ng'omuntu omukulu nti oli bwagamba nti Kalo yaziba omumwa era nga nekikonfamingibwa ti Kalo yazibwa ki yaziba omumwa Kalo yabyeyogerera kitegeeza Kalo ng'omwana omuto yali tamanyi na bya ddogo baamutwala mu ddwaliro omwana waffe azibye omumwa mukoze tutya ddwaliro ki anti nsambya nti bino si bya nsambya tugende wa mutwaleko mu basawo abaki Abaganda bagamba ono omwana omuto atamanyi na bya ddogo Kalo Nantongo azibye omumwa naye tasobola kugenda wa nsambya bamutwala wa musabo gundi gye yabadde ayogera musabo gye bamubuulirira nti ono omwana baaloga muloge naye nga Kalo ye ng'omwana omuto ebyokuloga ayitakola ki tabimanyi ye bamutwala mu ddwaliro gy'azuulira abazadde be kubanga bamutwala akaana kaffe kazibye omumwa tukoze tutya akaana kaffe kano kataasa Kalo gye bamubuulirira tya mwana wo munnange omwana ono baaloga muloge ndako bakodde obudde eno program si ya 1+1 njakubuuza mwami mawa abadde awakana nti ddogo teririwo ani yaga nti muzadde wa Kalo yamutwala mu ddwaliro ani yaga nti muzadde wa Kalo yamutwala mu ddwaliro kuba ogambi bazadde be gwani yakigamba kakati nze ekyo tekiragisa kiŋŋamba nze nkimanyi nti omuntu yenna bw'alwala oba omwana wo ng'alwadde omuzadde oyaayaano ba mikwano gye omutwala muki mu ddwaliro bw'omutwala mu ddwaliro ne bagamba ndi omututte ensambya ne bagamba nti naye kino kigaanyi ne bagamba mutwaleko wali kati nze we mbadde nzuulira ani yalogaani Kalo teyagenda mu ddwaliro ng'omulogo eri gy'obadde ogamba gye basiigana ye yagenda nga bamututte mwana muto muvumula kati omulogo azuukira wa musabo gwe simanyi oba yali ani kyova olaba nti kyebaga nti akaana engeri gye baali bakaloze naye ne keevaamu bambi ne katuuka no katuuse abantu bagende bakawagire kuba kayise mu bizibu biki bingi kaana bakaziba omumwanga kato bamuziba omusimu baali bamuziba ku anti ddamba emu yakugambye nti ebintu by'abayimbi negundi bibaamu amalogo okitegedde era Kalo nekugamba nti Kalo yagenda nga gwe bagenza okujjanjaba
gye bamuzuulira yalina wakayimba akakuba yali takayina kyegambe nti ng'omwana bali basiniya yali tamuyina yali amuyina simanyi naye kalo y'okuyimba kwe ennyimba ezo zonna yazimbira mu Golden Band. Kaakati omwana gwe batutte okujjanja omuto nga bw'onywa amazzi ne bakugamba bagenda bakujjanja omuto bagamba ono malaria wanywa amazzi amacyafu kati kalo timulogo naye omulogo gyali naye yazuulibwa nga bamaze otwala kala akoleki ajjanjabe. So mbasaba mugende mulogo mujjanjabo mulabe omwana ono kubanga omwana ono yali bambye eddoboozi eyo tagenda na difuna nga tagenda na kuyimba. Mugende nazo omwezi 6 mumuwagire ng'oseka mumuwagire olw'ebizibu byayiseemu. Sakozi ngenda kuwa ekintu kimu. Bagamba mu June tuli ku Serena. Tetuli ku Serena? Ku June ku Serena gye tuli. Wa Sitesha. Wena tujja genda wakalo tujja genda ne wasesera tujja genda. Naye ngenda babule ekintu kimu. Tuli ku Serena. Sakozi nze kino kankibuli abantu bonna abakkiririza ennyo mu malogo oba mu bandoga. Kati olwaleero olaba bwe bakasa kyenkugamba. Noonyayo omuntu omu gwe bagamba nti musawo bakutwaleyo kati. Mawata akuloge osasanga nambe mu yakuloga muzeyo banga yakuloga. Bana abasawo bennaku zino bafuula nzije wa sente. Otuwulira ekyo nze nkikubulira mazima. Ennaku zino ebiseera ebisinga obungi abantu abagenda mu basawo ojja kusanga yakuloga oliwe mukanga bagamba mama we yakuloga naye nga mama kyayiza okuloga omwana we. Okiwulira kakati omuntu yenna agenda mu basawo totwalanga ekyo kyosanzeyo ng'ekyenkomeredde era ekizibu ekyo kyoliko bwe kikuvangako ekyo kye bagambye tutwalanga ng'ekyenkomeredde. Era nalabye jjo gundi ku Serena ku Sheraton ku Serena nga Lema ayimba ne bakwata Jasmine mu audience nga kubaita okukimba Uganda bakuyita kimba Gilya Jasmine ngalo Toka akoze avude nakola disclaimer n'agamba nti ebintu bye boogera byonna ye bajjansi walwe adamunyiridde ku bya wani omanyi nabadde ne Jasmine ku Villas nabaddeyo nga gyali ne mulabaawo ono yali bapulima nga amubuuza nti lwaki wali okimba kuba badde akkirizibwa okubuuza buli kibuuzo ky'oyagala. N'agamba nti ye kiraka kamera yamukwata bubi obanga waliwo embeera eti ayitateredde sina kindi olumu ayina ekimuunyi ekyali kimuunyidde si kituufu naye sigamba mbu yali akimba naye nga Kenzo yagambira nti nafuna Nyamutoolo sikyali mbanoonya ono n'akimba n'ajja anti mu Luganda kye bayita okukimba okunyiiga wafuna kino kati okimba tekwayongerezaako nnyo bigambo naye biba birowoozo bya muntu agira wafuna kinga nango ntayirako wa ku Serena. Bannaye ku Serena njagala okusooka okwebaza oba okugamba mukulu Kenzo baana tuukako waali era n'asituka nangwa mu kifuba ne twebuuzaako na obukakamu obwali n'ennaku zino empisa zaalina ennaku zino zanjawulo nnyo ate okusinza bwe yakola ki bwe yali naye ekibyo ate abamuliraanya abamubeerako ate bo banyiivu nnyo okusinga n'ebirala naye nga Kenzo musajja ndowooza engeri gy'afuna minisita ono Kenzo yakyukamu Kenzo mulaye Jasmine Samulenge yaliwo ng'ayimiridde awo naye nalaba oba yali kuba n'abeetalaatala nalaba waali awo naye yakeera enkya n'amaliriza nga ndowooza Kenzo amuleseewo naye nga Kenzo yaliwo era emboozi mukati n'aba ng'agiraba nnyo twamutuukako n'ennamba emu era n'atwaniriza era ndowooza ku Lwokubiri olujja tujja kugendako Ku Big Talent. Federation teyagendayoko nze njagendayoko kubanga njagala engeri gye sirina nnyo mpalana mu bantu abantu mbabuulira bituufu Bebalire ddala bwetyo bwe tubadde tusisinkane next time.